Bane birozo nebikututte. You white girl. White girl akututte. Tryene white girl. White girl. Karo chimanyi kati wano ndi mukuba birowoozo ndaba nga ndi mu America. What you said mu America? Kati ndi mu America natusedda nga ndi nako tuva ku nnyonyi British Airways. Abanga ka Irish. Ka Irish. Bedabanga. Aba Irish be Bangereza. Bebaki. Bali awo nabo. Bali kompe nabo nabo bali mu Europe. Kakati ekibuzo nze kyembuuza ate Nyamutolo yabadde anoonyaayo ki? Bannange bana Uganda bamu abamutya. Nyamutolo abeera mama wa Maalo omuto. Tokimanyi? Mama wa Maalo omuto. Kati abalina okugenda ku mazaalibwa ga Maalo naye lwakuba Ssemukenzo saamulabye ate. Kenzo teyabadde oba yabadde ku kamera? Yabadde akwata akatambi. Njagala kulowooza. Oba era Kenzo toddamu ebyawaadi. Toddamu okunoonya awaadi twazifuna. Tulebako beere Nyamutolo mutambule wamu munnange mubeere ku mazaalibwa g'abaana. Kenzo tetunnakulaba. Nze ebintu byantabudde nga ndaba Rwema n'amakulu ali wano. Nyamutolo yali wakati omukulu wa musanga yali side za wano. Era omwana yaŋŋambye ndi kakati Eddie Kenzo lwaki tayigira mu byaliwo. Yajja wano n'akaba gavumenti weyayu byonna ebyaliwo. Kati lwaki tayiga? Ali kate Nyamutolo okuliraana Dr. Muza. Ayagala kuddamu akaba gajjulujjulu. Rwema atwala nze nkimanyi Rwema talina akasajja konna ku Nyamutolo okuba yebaka ne Kenzo. I'm telling you. Ngera Kenzo batalina akasajja ku Amuza kwebaka na Rwema. Claire ogamba otya? Okay, ndi mu Christmas, chali mu Christmas mood. Christmas yawedde. Christmas tujikubira ddala mpaka 3 mulumu, mpaka lumu. Mama ngamudikida nnyo. Nemulya sente 24, 25, 26 mpaka twatandika Lwakutaano. Lwamukaaga, Sunday, Monday, Tuesday. Mpaka lero lwakumeka. Lero lwakuta. Tomayina lunaku lwe tulimu. Lero Lwakutaano oba Lwakusatu. Lwakuna. Ate waŋŋambye nti kano wabivaako kuva lwe twali. Tuli mu kikuba bukubi. Badde ki? Tufuna kaseete naffe ab'amabbaala. Kale ogamba otya? I'm okay, how are you? I'm okay. Omwami agamba ki? Yayita tabana talina bizibu ki bubu. Mama n'omusana gwo gunneesibyeko banna. Oyerukemu. Oyerukemu mayanja. Nze saagala mukatoyo musajja njagala okweruka nkwagaza kyabachale balina okweruka. Oyagadde just right yeze woli. Tokalubya bulamu mayanja right yeze woli. Ogamba otya Karo tuludde okubeerako wano wiiki eyo tetwakola. Twali tuna wiiki tetwakola eyewedde. Tetwakola. Tetwakola. Tubadde mu Christmas. Tubadde mu bintu bya gundi. Holiday. Wiiki eno seeri ewedde wiiki eno. Tukoze lero Lwakutaano eri twakola. Ekitegeeza tukoze eno. Lwakubiri tutakola tutulina okukola. Kale tuzze tuwayemuko ku mboozi. Emboozi mu Ujiji from Mayanja. Ge gange ndi wano ne Karo. Claire. Naye Karo lwaki tonvaako? Ndi wano ne Claire tuzze tuwayemuko. Claire. Nalabye wano eno walubaddewo birthday ya Amalu wano mutabani wa muwala wa Eddie Kenzo. Amalu wa Kenzo ne Rwema ate oli wa Kenzo n'omukyalo oli omulala. Maya. Maya. Kato ne badde Amal yewaffe. Muwala wa Rwema n'amakula ne Eddie Kenzo. Yewaffe. Kakati ekibuzo nze kyembuuza ate Nyamutolo yabadde anoonyaayo ki? Bannange bana Uganda bamu abamutya. Nyamutolo abeera mama wa Maalo omuto. Tokimanyi? Mama wa Maalo omuto. Kati abalina okugenda ku mazaalibwa ga Maalo naye lwakuba Ssemukenzo saamulabye ate. Kenzo teyabadde oba yabadde ku kamera? Yabadde akwata akatambi. Njagala kulowooza. Oba era Kenzo toddamu ebyawaadi. Toddamu okunoonya awaadi twazifuna. Tulebako beere Nyamutolo mutambule wamu munnange mubeere ku mazaalibwa g'abaana. Kenzo tetunnakulaba.
nze ebintu byantabudde nga ndaba Rwema Namakula ali wano. Nyamutolo yali wakati omukulu wa musanga yali side za wano. Era omwana yaŋŋambye ndi kakati Eddie Kenzo lwaki tayigira mu byaliwo. Yajja wano n'akaba gavumenti where are you? Bina ebyaliwo. Kati lwaki tayiga? Ali kate Nyamutolo okuliraana Dr. Muza. Ayagala kudde makaba gajjulujjulu. Nyamutolo mama wa Amal. Era Nyamutolo abera mukyala wa Muza mu Luganda. Nyamutolo abira gendo tukubya kiboko n'omugambo ko Nyamutolo abera mukyala wa Muza mu Luganda. Era baba addressinga Amza agamba omwami waffe. Kubanga era abamu ate Amza teye mwami waffe fenna omwami waffe Amza. Ne katuze wari yange eri nti Kenza zeme byokunoonya awadi. Ayina okubula ebyatwala mami yabiraba mami omukulu. Kati ayina okubeera ne mami ate ono mami yalina omubeerako ennyo kuba mami ono yeba. Naye abakazi temukyali kwebyo bya bbuba because abo tulaba byafa bya Eddie Kenzo ne Rwema Namakula. Tulaba nti Eddie Kenzo yakikowa n'akita. Rwema Namakula n'abeera mu nnyumba kutusa neru yakowa n'agamba ye bannange obwomu nga buluma n'afuna Dr. Muza. Kitegeeza nti nno Rwema ono yagenda okufuna Dr. Muza ng'akyali no love ya Eddie Kenzo. Kitegeeza nti omuntu yenna atemu abakyala nti omuntu yenna gwe wali oyegaddeko n'osigala ng'omunamu ekinyusi nti nebbo balisobola okubeerawo. Kati Nyamutolo aliraana atya Rwema Amza manyanga Hamuza ne beerinaanigana Rwema ne Nyamutolo ne beeriraana. Nze bannange zwadde omuntu namukyawa naye bannange ebbuba welinza okugira. Rwema ye yayise Nyamutolo ng'amuyita ng'ani? Mama wa Amal Muto. Okutandika ddi? Olaba manja bana abantu bayisa kizungu. Olaba embera y'ebbuba ennyo. Omanye ebiseera ebisinga ebbuba eryo lijja nnyo nga muli baavu. Abantu bembamu ne kasente ebintu ebimu bitwala nga biri lights. Kati Rwema akimanyi Amza musajja wange. Akimanyi Nyamutolo mukyala wa Kenzo. Kenzo takyalina kyagamba Rwema gwe kyoba omanya. Omukazi yenna okuddira omusajja gwe yayagalako ne baawukana. Kisoka ekyabawula kibawa ekiri. Tekigenda kuvaawo. Omukazi addira omusajja gwe yayagalako aba talina ssente obanga yabulwa omusajja omulala. You understand? Naye omuntu yenna kasita atambula n'agenda mu maaso. Kati omusajja Amza kirooto kya buli mukyala. Not in beauty oba ssente oba ki n'empisa za Amza. Olaba nti musajja muntu mulamu. Manya buli mukazi yeetaaga omusajja oyo gwagamba hani this hani n'abeerawo. Kati I'm thinking bano abantu engeri gye bayisa ekizungu Rwema atwala Nyamutolo nga sister we. Naye abantu abayisa ekizungu ate nga bafirika kubanga omufirika omumanyi era bwe weekulukunyiza wantu wonna. Omufirika omwavu yakisussa kati bano abafirika balinamu kasente. Kati abane Amza tayinza kuba musajja musiru kola kya busiru kwagala Nyamutolo. Ate ne kyane Nyamutolo omulaba singa abadde bano abakazi bano abakyamufu kituufu abasobola okwebaka ne bba munne. Yaka Nyamutolo nze okulaba kusinza character ye nze ng'engeri mulabamu alabika mukazi eyereservinga. Teyejajamya nnyo. Nze kankubulire wano abasajja abaddugavu batono nnyo era nga nze omu kwabo gw'oyinza okulekera omuntu awo. Nesibako kyenkola naye abasajja ebitundu 99 n'obutundutundu 5 buli loddira omukyala wo oba omuntu yenna ekitonde ekikyala n'okiriraanya omwami oyo n'omusajja nga mufirika manya nti nno essaawa yonna wasobola okubeerawo okwegomba wasobola okubeerawo okuwanyisiganya ennamba z'amasimu obugambo n'okusikiriza nti ebiseera ebisinga omuntu osobola obutamufaako bw'aba ng'akuliwala. Naye omuntu kasa kusemberera okumpi wano. Ate Dr. Muza si alina ekirevu bannange kiri kyasiga omuzigo ne kimeremenya kiti. Siyanyirira Amza you will kill us one day. Dr. Amza will kill us one day. Naye ndowooza nze kulowooza kwange okusinza bwe nalabye embeera eri yabaddewo.
Rema yakkiriza Nyamutoro agende n'omusajja we ku lw'ensonga alina omusajja we tosobola kwagala abasajja babiri mulundi gumu omuntu ayagala abasajja babiri omulundi gumu aba mu bwetaavu nga talina abeetaaga so si kubaagala kati Rema ayina ate she's a very busy woman fena tukikkiriza ekyo ne Nyamutoro omukyala ali busy nnyo mu butuufu kati olaba bagenda tuka ekiseera olaba nga Nyamutoro anyumiza Rema Kenzo kyaba amukoze kuba Rema yategeera Kenzo ate kuwa amagezi amalungi ate yamutegeera ate nga bayawukana sigala ali yamutegeera teyali yawukanye no like yabena naye banga ddene bali bonna nga bato marriage esooka nga muli baana bato okugumikiza kuba kutono bali bonna nga bato kati Rema agenda ku advisinga bulungi nnyo Nyamutoro mu byobufumbo nga mu advisinga mu ebyo ebyamulema ekyamulema kati Rema naye kyo ne Amzaina gye yali abaddeko gye yawasaako naye ne birema naye ne bakwatagana n'ono ne bikwatagana kati Rema atwala nze nkimanyi Rema talina akasajja konna ku Nyamutoro okuba yebaka ne Kenzo I'm telling you ngera Kenzo batalina akasajja ku Amza kwebaka na Rema kuba ate nga bonna utandisa wano nga nkugamba nti Eddie Kenzo ye yali yakita naye nga Rema ye nga tanaba kita nga omwami we amwagala naye yawalirizibwa olw'okuba nti omwami Eddie Kenzo ye yali nga kugamba waliwo omuntu akulaga jja Yesuubi naye nakita ate omuntu akulaga jja Yesuubi lwaki tomuta kati wedde oli yakulaga takwagala lwaki atodda mu maaso ge mbw ate okyamwagala ombuubirako naye Nyamutoro atuleko wansi alekerawo ogenda mu maka g'abandi ku zi birthday na biki byonna si kirungi omuntu asooka okulaga wano nti nakwagala ninga munalina kyakulowooleza abannange Rema njijja ku kino ku experience y'obukyala bwe nnina Rema talina kya bubi bw'ayagaliza Nyamutoro era ayagala bazaale n'abaana bakole amaka olw'ensonga ne Rema asetolinze somewhere singa Rema badde tasetolinze kyandibadde kyanjawulo naye omukyala alina omusajja we aggumidde enjasa biggu nze bannange nze bwe neesonyiwa omuntu mba njagala mwesonyiyire ddala bannange anti kati luno Oluganda bano balina string kitegedde nti waliwo omwana ono tajja kuvaawo ate omwana ono kikirize kigaane abaana Nyamutoro bazaala baana ba Kenzo ne Kenzo abaana bazaala baana ba Nyamutoro kati omwana Amal already ali mbulamu bwa Kenzo kati Kenzo yadde yafuna omukyala omulala alina okikiriza nti bawange yalina omwana kyovola bali wamu tebagala kukola family nga teziri wamu kubanga abaana ba Nyamutoro bagenda kuba bato baani ba Amal kitegeeza ne Rema mukama kale siyakyogako siyakyeta naye aba avudde mulamu ensero Amal ewa taata we asobola okubeerayo nga Nyamutoro amukuzanga omwana we yes kyekiri ku byabakulu byabwe byakwegatta kati ebyo byaggwawo kwa buli omu alina amwegattako kati ebyo byaggwawo kino kiri ku mbeera bulungi bwa Amal kwa buli mwana ebyaddala buli muzadde yandyagadde okulaba omwana we ng'akula ne taata we ne maama we bwe kiba kyafeilinga alisi relationship eno nesigalawo taata n'abeera n'omukwano ku mwana we ne maama n'abeera n'omukwano ku mwana we kati Rema alina okukkiriza nti omusajja oli yawasa ate omanyi nti no bw'obeera mujja wange noyagala omwana ne tubeera ba mukwano sikutiisa kuwa mwana wange nze nobeera mujja wange nga tulina omukwano friendship eriwo sikutiisa kuwa mwana wange oba totya kumpa mwana wo kuba makimanyi engeri gye tuli ba mukwano twakitegeera bino ebintu byakutegeera batunagenda banaye obubira abantu bonna bweoyagaddeko baleme kuwasa ogenda kukikola otya ze bannange nze wabaawo ebintu ebirina okukoma kubanga akati okubeera nga omukazi buli kabaga akajja wakaamaalu najja akaono omwana omulala yaani Amaalu Maya akamaya najja anti abo baana be buli kabaga kona najja abo baana be Jeffrey abo baana be gwe kyolina okukkiriza kati maama waabwe ali mu maka ga taata waabwe nze neraliikirira Kenzo okuddamu kukaaba gavumenti weeyayo nga Amza bunga Amza atute Nyamutoro no Nyamutoro n'omukyala avunaanyizibwa ayinza olutaddamu ebyo byakyaye byamu naye ne Amza si musajja ndowooza si musajja bwe ndowooza kale nga tuva ku mboozi ya Dr. Amza ne Eddie Kenzo
ne Rema Namakula ne Nyamutolo madde nsaba tubaweeyo essaala. Tusabire Nyamuto family yonna. Katonda omulungi tukoze wagamba tusoka kuyimbako. Soka kuyimbako kayimba. Moyo mutukuvu ngasi. Tukowole moyo mutuukirivu. Yimba lenzi dobozi yange yafudde. Omwoyo mutukuvu ngaze gyendi sinza kusigala nga bwendi kubanga asumulula byonna ebyansibo wedda asangula amaziga. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse nga gwe ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Ayugumya byonna ebyansibo wedda zesinza kusigala nga bwendi. Katonda omulungi w'ekisa nga twakava mu nnaku enkulu nga tukyazirimu tuwongayo famire ya Kenzo ne Rema mu mikono gyo emirungi. Katonda oleme kubaawula ekyo kyonna kyonna ekinabaawula Bannayuganda mwagala okwawulira. Katonda omulungi w'ekisa bayawukana dda Rema ne Kenzo yonna tunjigatta kati famire yonna Nyamutoro, Amuza, Kenzo, Rema, Amalu, Maya ne bebe wa Rema Mutoyani bonna ebere famire emu. Bambi Bannayuganda baleme kujawula n'omugambo gw'abantu guleme kubaawula bambi. Nze munsanyusa Katonda omulungi famire ya Rema ne Amuza ensanyusa. Rema ne Amuza ne Kenzo ne Nyamutoro ensanyusa. Katonda mulungi w'ekisa tugiwonzeeyo mu mikono gyo. Gamba nti amiina. Amiina. Omukyala omwami gwe bayita Suna Ben n'omukyala Nambwayo gwe kenyini wangambye nze musho saaliyo musho ya Sebatta wangambye nti baali babiri nga beeraga beeyisa nabalaba mukwano gwaliwo ba Facebook in-laws. Era omwana ndaba ayogera obugambo bungi Nambwayo ayogera obugambo obulumya, ayogera obugambo obulaga nti omusajja yamulina alinga alina gwalumya. Nambwayo lwaki olumya abakyala banno? Lwaki olumya banno? Oloza bokusirika tebalina bulumi? Waliwo wekyetaagisiza ne bagamba hani nze muyina. Mwana yagambye mujje mugalale. Mwe mugala tugenda kwejjayo mugalale. Naye Nambwayo nzi kati mutadde muteka mu bakyala abazira. Era baba mulogo gyalogera wakulu kuba sirooza nti asaba. Nambwayo lwaki abatasaba? Nambwayo ino nga kakyala ka buvunaanyizibwa nze bwe nkalaba mbambi. Kalaba ng'abaana abakulidde mu maka akatuliki oba amasiraamu oba protestanti nga basabi bambi olaba n'embeera ze n'ennyambala ye. Eraga nti mukyala akulidde nno mu maka amalungi oba kale baaga omukyalo we gato naye nga ga buvunaanyizibwa bagaba ga kibuga ng'agana abakyasaba omanye ne waffe ebyokusaba bitono kati. Nambwayo okuddingana ne Suna Ben kya mutima mulungi okusinziirako ebyo bibaze byeyogerera bombi naddala Suna Ben because nalabakaawo Suna Ben yali ku interview emu ng'era banyumya ku nsonga ezo ez'amaka gaabwe. Suna Ben n'agamba nti mukyala Kayondo namutwalira omukyalo oyo nanzize ebbali nengamba naye mwana wange Suna nedda mukyala Kayondo
Mukyala Kayondo alabika yali ayagala ani ono Gloria Buji. Mukyala Kayondo ba Gloria Guji Gloria. Tebafumba. Tebalina kiddako tebafumba Gloria Buji. Kakati Nambwa mama ojja kumukkiriza. Neze kulanga okusina benda bamu ensonga Geoffrey. Omukazi. Okuddingana ebbaawe mu mutima mulungi. Omukazi. Yes. Mu musajja ninawo akabuusa busalo buli mu koti. Ku basajja engeri gye mbamanyi mumanyi abalenzi bano engeri gye nzaala abalenzi nkuze n'abaana abalenzi nkola nnyo n'abasajja nawe mbeera naawe ebigambo bye mwogera mbiwulira. Okugamba otumanyi nnyo. Si kyangu kwawukana na mukazi. Ne mweyogera bye mweyogedde n'ofuna n'omukazi omulala awo ng'oyagala namwanjula muwasa n'omuddira. Walina okuba waliyo counseling eyabaddewo, waliwo ebyenfuna ebyabaddemu ne bamugamba kati olaba Suuna weegattegatte oddira omukyalo oyo mukole ekiddako bagala zaala n'omwana omulala. Suuna Ben Nambwa naye nga omusajja si yaliwo. Omusajja ng'aliwo gattagatta kunonola bintu bye. Suuna Ben asobola okuba nga teyakomyewo mu mutima mulungi abala kweddiza kalina eno. Abala butya bwakubira ddala Nambwayo ku mutwe amutuuze wansi ye aba omusajja atwala ebintu bye. Kubanga bingi byayogera awo kubanga olaba yatuuka n'okukola olukwesikwesi olugenda mu kkooti. Ekyapa bakiggyeko Nambwayo kisigaleko yekka. Ne babiyingiramu kati kkooti n'egamba nga bwe tukyali mu kkooti okumaliriza ensonga zino Nambwayo alina obuvunaanyizibwa bwonna obw'okubeera mu kalina eyo era ne bagobawo ne baasikaali bonna abali bakyankalanya abali bamulemesa okubeerawo bonna. Nti kino kiraga nti Suuna Ben yali amaliridde okugoba Nambwayo. Era kino kize indicators eziraga kuba nti abakyala mulwawo okulaba ebintu. Abakyala mulwawo okuziraba okugakasa nti n'omuntu ono yankyawa yagenda dda takyaliwo mulwawo nnyo okubiraba. Naye Nambwayo okusinziira ku nze Suuna Ben alina okuba bamutuuzizza namugamba amaanyi tegagenda kukola. Omanyi, I always tell you Geoffrey, teri mukazi muyaye ku musajja. Teri mukazi muyaye ku musajja. Taliyo ne bw'abaani. Naye ka Nambwayo kayaaye. Teri mukazi. Olaba bino byekaje ne kwegeza mu kamera omwami waffe, omwami wange. Kale ebyo byonna byogera kuzza musajja era yamuzizza amuyina. Ate ye alowooza nti omusajja ono yamuzizza amuyina kwe kulowooza kwe. Kumba omusajja yakomyewo okunona ngoye ze. Alina kyayagala okukuggyako gwe kyotamanyi. Teyakomyewo lwa mukwano. I'm telling you, olaba omusajja omukazi yena omugezi omuyaaye ye mukazi atali mu love. Omukazi nga tayagala musajja ebyekyayi byonna nsobola okubikukula byonna okuva ku A ku Z. Naye omukazi ng'ali mu mukwano n'omusajja teri mukazi muyaye bakibalimba. Taliyo mukazi muyaye ng'ali mu laavu ne mama Fiina agenda na gyesendezo naziyita omwami tumununule. Kunyumya biki. By the way waliwo abolaba nabeyogeza gaboozi. Mbunze bannange nze siwa musajja ssente. Tandika tokwata ssente zange nenziwa omusajja. Ndinga tonafuna guyagala. Tugula n'engoye abeere smart aleme kuswaza. N'okwata emmotoka yo gy'abaavuga gwe n'ovuga akako oleme kuswala. Obadde ki? Ago gaboozi abakazi be bali mago gaboozi. Ate tunyumya nnyo nga tuli bangi wano. Naye bw'obeera omu wekka n'ogamba bwe naamuleeta bajja olaba bamwogeredde olaba bagala bwe bati mikwano gyange. Kati n'omakinga sure akwesa ekitiibwa. Kati omukazi yenna ali mukwano taba muyaaye. Era Nambwayo talina kye yakoze kyawuyaaye kuddira Suuna. Kuba ye amwagala ku mutima. Naye omusajja kasita atandika okulaba abakazi abalala kati ng'alaba tokyamugyamu ne bw'ali munnyonnyola atya. Ne bw'ali munnyonnyola atya ne babeera ewaka era yega amwegattako. Mulina engeri gye mutwalamu nga bamaizi bammwe okutereka abaana bammwe waka. Abaana ani anaabanterekera maama taliyo mukyala kabeerewo waka akuma abaana be. Era Suuna tosobola kuŋŋamba nti yaddidde Nambwayo mutima gwa love. In the name of love.
mutima gwaki anda asobola okubanga yabadde yekuba mu mutima nagamba nekazi kano kakanemeddeko nnyo kitegeeza kanjagala ebyaddala n'ekirala era bwajjukira because ngera bwe banyumya bagamba nti kalina okugula we bagula babadde babiri kalina okutambulogera mu maaso babadde babiri kati nga babikubaganyamu bwati alaba nga teri asinga nnambwayo abasajja mwesiruwalira dda twabavaako mukola bye mwagala ate agenda okujja eno wono gwagamba nti kabinga sire queen nga talina kyasobola kukola ali awo tayiiya anti bena bwabigatagattamu wagatiragatira n'agamba omukazi analera abaana bange ne benazaala ebbali n'abaani nti Nambwayo kamuleka abeera awo nakola emisango gyonna gyonna gyayagala ng'akimanyi Nambwayo abeerawo so ngono gwe badde agenda okuwasa tajja kusoba mugumiikiriza kati suuna ina ne bamanager abatudde manyi boys dormitory ate kasayinga boys dormitory empozi yagiyingira namulaba kaakati bamugambye nedda tekikola amanyi abasajja abo kola abakasi kwabo bafuula bayayi naye si bayayi kyobola alina amaka ge n'abaana be nga bakuumye bamugambye nedda akyoba okola Nambwayo yes muleke kuba kisooka mukazi mukozi sajja abantu banambula mutwani batwetaganya abantu abakozi mukazi mukozi abeerawo atetenkanya naye ama Nambwayo oba yakomyewo nga ze kubba tujja kumuloga tujja mbuweze waji Jafari mujja kumukola ki kumuloga Jafari ajja mutukwatiramu tumutuge eyazza okutubba aterere ategwa omubbe ati Jafari n'akikolawo omulanzi tumunyweze tanti abadde ayagala n'okulaba Bloli ya Bugi ajja kubalabiranga eyo adde waka nga tayagala dde byogerako kati omukazi osogenda omukazi osogenda ng'ogenze kulaga musajja aterere mu layini omusajja oyo n'aterera ddala n'aterera ddala n'atula wansi n'aterera ne bwaba mufumbo n'aterera bulungi nnyo n'omugamba njagala osigale ng'olaba mukyala wo n'abaana bo nange ng'ondabirira wano aji Musa Jafari Ssebo nange nkubuuzizzaako weebale emirimu gy'okola sayidi eyo weebale kujjanjaba bantu aje emirimu agikwasizza maanyi nagamba wali nti nno yeebale kulogera bantu n'okiŋŋaana n'oŋŋamba nti wagamba kuba kujjanjaba kale ayagala ogenda okujjanjaba ekyogga nti alogera abantu akera yakiŋŋaana naye gwayagala ogenda okujjanjaba omulanzi Musa Jafari mukubireko ku 0700 39 88 oba ku 0783 98 13 ojja kuba omufuna bulungi nnyo sayidi awo amaka ge gasumbuwa omukazi akusumbuwasumbuwa genda naligambye nti genda amukulogera aterere mu layini naye kire yagamba nti genda amukujjanjabira aterere mu layini oyagala kutambula byagaana genda ajja kulya ku nsonga zo ali awo mukono yes naye nze bannange njagala okugamba abakyala ebigambo bino nti omukyala ne bwoba oli muyiiyo otya ne bwoba bagamba bino kire bye boogera mbu omukyala alina kyamugattako simanyi kakati alina byakola bino naye omukyala bwe mba nninnya omutino nga nava Masaka gatingereza ku Ssuuna bwe mba nga nava Masaka mu binyanyanyanya nenzija nenva ku Buddu nenzija ne bwe ntuuka e Kampala omutindo ne gweyongerako njagala tira bwe mba nkusanze e Kampala eno nze omutindo gwange bwe guba gulinnya nga gweyongerako naawe ogwo gweyongereko naye buli omutindo gwange lwe gulinnya nga gwe omukyala ngattako osigadde wansi twadivansinze mu kwambala twadivansinze mu style okola ka video obeere wa tabu nnyo obeere ng'okyusiza ku bintu wabula omusajja kubanga Ssuuna yakyusiza ddala Ssuuna ennyambala endabika kaviri akasala mu ngeri ya njawulo yenna olaba nga musajja alabika n'okulungiwa yalungiwa kati gwe mukyala Nambwayo naawe ekkiriza otambule n'omutindo Ssuuna gwatambulirako Nambwayo mbutuufu ayagala mu bufunze asibe ku Brazil ase obuviri obukomeno wansi atekeko akaala obukowekowe bwe ziba tezikunyumira ng'osaze genda mu saloon because olaba zino ebiri tuzisala
buli saluni esala bwanjawulo saluni eya layisi tesala nga saluni yebbeeyi tosobola kusaza enviri zezimu nolokuba nze nsalidde mu saluni ya nviri mpakya kulabirako nsalidde mu saluni ya bbeeyi era omuntu era enviri esado ziba zaawukana ziba si zezimu nti namba noba ogenza okusala kaviiri kakasa nti osala kaviiri akajja mu mutindo ogwo gwennyini naye gwe omuntu n'okulaakulana n'olinya omutindo nga muno yetalinya mutinda yasigala amabega ate baida tekiri kunambayo yekka abakyala bonna bonna abali eyo bananga abakyala muyiga okwerabirira muyiga okulabika obulungi muyiga okwambala obulungi mwami w'omusanyuse ate bamumala okufuna kasente kiriza genda okwate mu nsawo mubbeyoko ogenda ogula bulingi bannange ate kati ekikuba kibadde tekyetaagisa nedda asabe abo tubasaba mbu mutamwa kasayo ogenda koza ngo yekwata mu mpalo olabemu sente ezirimu naye abakyala mukola ennaku zino akwate ku sente zaakoze kagambe tanti tukola tanti tukola akameeza tukagala twagala tuweze enviri twagala tuweze enjala byonna byonna tubyagala tokyogera nako tanti mama Fiina aziina ne mukyalaani oli Jumba naye era akameeza bakagala naye mama Fiina namulabawo nga anyumya emboozi mbu ye kyamukyala tata Fiina kwe kubanga tata Fiina taviibwako kantu konna mukazi oba olina omuwa nga taliya kugamba nti esente zino kale mukyala wadde yazimpa naye kempiseko mu tawuni kanguliyo kaswiti nzije nako nga tabirowoozaako tata Fiina tolaba nti ne His Excellency yawa babi byonna naye era akameeza aba akagala byawukana ate zaakoze ebisaba tebazimubuuza ekikazi kiba kitutawaanya gwe gwolina oyeteza Brazilian ez'ebizigo naye naffe tuyiya naye manyi tukola bingi mayanja waka abakyala tukola bingi obbanyiriza nawe obeewo otambule mu kkubo bakulabe nti oyo bba waagundi tukola bingi kati sino oyo mulaba ne bwanyiridde bonna bafaane bwati onambwayo oyo lwakwatira enambwa ensobi nagyerabira yene yeevaako neyegayalirira mukyala munnaffe olimba teweevaako omusajja oli mwali temuyina ng'akulaba nnyo kati yafunamu kati alaba n'abalala ate n'abaziina bamwerabira. It's not about actually beauty. Omuntu yena alinawo bw'oli Katonda bwe yakutonda osobola okweteeka mu class nga ggwe. Bagamba nedda leero kati ngenda ku Serena lwaki nyambala ogujoojo we guno ogenda aba nengoye bazipangisa noyambala ka dress nga mutuufu kyekyo. Kati oba oli mu field kati nga bwe tuli wano tugenda mu Kiboozi mu UG nabo otafaayo nnyo naye kati ng'ogenda kukolaki ogenda kulabisa ogenda nga nawe buhills bwasomye olabika bulungi omanya omukazi oba toli mulungi nnyo naye nga weerabirira weefaako era otambula n'omusajja mugamba bannaye akazi ke bambi katono bee kati naye mama kaamaanyi bambi bye baagala batata b'abaana bye baagala ne babashalira ng'ojambadde naye nga nnungi nga nnungi naye munyine bw'otambula ne munno gamba haja alina haja tikyekyo tanga haja tigundi bw'abeera abeera mu bukaya bwe n'abukanyugako bw'otizuula kikazi kirungi kiyimiridde kiyimiridde naye maama abantu kati bakitya tibadde abaagaza ki abantu abantu bakitya bannange naddala abasajja ate abantu abadde abaagaza ki omusajja bamuyina alina omulala oli gw'alina ate nno mukazi mulungi n'abakazi abalungi tubate ennaku zino bannange mugenda kwagala baani owaaye Dr. Jose Chameleone omulwadde waffe omulwadde emmere gy'asukuma nga yeeraliikiriza omulwadde waba afunye ape omulwadde yasukumye emmere mu Amerika awo omulwadde yasobedde Germany America ali mu Amerika omulwadde yagenze mu Amerika yogenze omujjanjabiri awa mami Daniela naye yasukumye emmere omulwadde atambuza maanyi simanyi oba treatment yagifunidde ku nnyonyi nze natabulira budodda ne tukugamba oba omulwadde yali ayagala kwa ku mami nozayiza omulaba mbona amasimu abaana bakuba amasimu agakwata naye ya mami ne abba takwata babamukubira bota eya mami ne abba Marcus
ezo tazikwata okujjako ez'abalala ngani akubye nga sirabawo Daniela kukuba simu awo mbo yakubye awo nga mikulia nagamba Daniela yakubidde Kamilioni nga yatusaba bwa mubuze ku bulwadde kyekyo kisoboka oba yabadagalagane mu ddwaliro okumulabako gyali ate nyumba ye yagibagulira lwaki abatagigenda tagulanga ku nyumba Daniela ava nagamba omusajja tagulanga ku nyumba aleme kweteekawo aleme kwepalawuda nakwesudiya tagulanga ku nyumba neemu kakati naye omulwadde nze bamaliddemu amaanyi wamulaye nga azannya ku airport nenga omulwadde gwe twatwalira ku wheelchair akuzaija naye nze obulwadde bwa Kamilioni mulwadde naye nze sinabutegeera bulungi alabika yabumanyiira kyekiri kyeyalwawo genda mu ddwaliro ekikayalwaya ne balwawo mutwala mu ddwaliro ate neyogera ng'oli serious mbalabika yabumanyiira nodde tugobadde n'obumanyiira kati nze nasima nemumanyi nawe tukutwale mu Amerika azin mumanyi ntya ntegeera nti kati ngenda kufuna ataaka nemanya kyekyokukozesa nejejjanjaba ntya kati mmanya ennaku wanangamba kati wano ataaka teyinza kujja zino ennaku era nembeera nga ndi open oba mukuba biki nga seesabise you understand kati Kamilioni atuuka yamanya akalulu kalwala byebiri byalwala nabeera ewaka nga tanagenda mu ddwaliro kati namanya n'akamanyiira obimanyira ate onekubagiza mpakadi kubanga bana alina engeri gyabadde munenga wayi Dr. Jose Kamilioni lwaki answaza nze omukazi yavaayo n'agamba omusajja ali bubi nnyo nnyo oba nakasero yakoze nnyo oba yakoze nnyo lwaki bamutute mu Amerika oba yadde ayagala kuwummula nti waliwo abawa amagezi awo agenda awummulemu nakabaka we bamukola agenda awummulemu kati ayinza okuba musajja nange yagenze naniyo omujjanja wizo era nalabya omwana nga positize ng'agamba nti ne wizo naye yeetaaga kujjanjaba kubanga omwenge naye gwanywa bwe guba nga omwenge gwe gulwaza mukulu we ng'ate naye gwanywa nga amazzi gwanywa nga soda naye yeetaaga kujjanjaba bonna babajjanjabira eyo nengamba abaana ba social media bakuba naye ndowooza kyemamulaba abasajja mwetaaga abakyala kati andi wizo yagenze okujjanja wizo naye mulwadde nga bw'oyogedde kakati singa batte Sandra Teta oba wetagawo omukyala agenda okukyusa pants Kamilioni oba alinayo omukazi eri oba byonna n'abikola bosi redi teyasigadde yagenze ngamba yagenda nga teyatusiibula nga nalaba wano muka vidiyo nga emmere kutta akati nga Juliet zawedde waali nga batuuse mu Amerika yagenda naye kasuke mala munoonya wano tulabe naye nze kyemmanyi nti nno yagenda naye buli omu yagenda yekka bagenda bonna ku nnyonyi sekayo tulabe oluyita waffe ajja kutereera bazawedde kwali ajja kutereera tukalaba kaka jamu basiima kuno si Kamilioni bano baani kale naye aba yavaana yebaza abantu babo babiri ku nnyonyi bagenda babiri bambi Juliet ne Kamilioni Juliet yakwatanga bu video buno Kamilioni bwe yalinga yekola obukolokolo obusolosolo mwana nagenda kuba wawe ekigambo mbo Juliet yalibanga ayagala kulya bw'aba talyanga mbo ayagala kulya nengamba abaana ba social media bane mulina omugambo naye maama Kamilioni omulyawa mama sika kuba tulyankuza ate munaye mabashala muliko serebu olaba kakona abakazi akyusako bakyusi kakona alinzita mama nyabo ndifire wange olaba kakono mbaka kono bwe tikitoka just kakona anyirira abakazi akyusako bakyusi anyirira kakono ne Kamilioni yali anyiridde ko ajja kudda andika byagwa bami musajja omwana yasaze omugamba onaga nti Juliet babanga talyanga agenda kulya banga lyambaze ne Kamilioni ddene kati bamukwano omuntu abeerayo kyaliwo n'abaayo Kamilioni abeerayo nga kyaliwo n'abaayo neera mami Daniela ayitayo n'omubuuzaako Dr. Jose Kamilioni tukimanya oli faani we oba si ye muyimbi we
Njagala okwebaza omukulu King Michael olw'okuvaayo ne yeewaayo n'agamba agenda kuyimba show za kamiliyoni zonna gye bamubuukinga. Sebo webale omutima mulungi ng'ogwo era omulimu gwe yagutuukiriza bulungi nnyo omukulu King Michael ayimba show ku show eza kamiliyoni. Abamu badde beeraliikiridde nga bagamba nti yali kuba obucupa emitwalo ng'ena kubanga mbu wabeera okugeraageranya amaanyi ga kamiliyoni n'amaanyi ga King Michael. Naye se nalaba obucupa bwonna nenge ekibuzo kyange kijjawo clear. Bw'ogerageranya amaanyi ga kamiliyoni ne King Michael ani ayambya ani kubanga King Michael yagambye ayamba kamiliyoni okulaba nga ayimba shows ze zali atukedde okuyimbako. Kino ekintu King Michael kyemukolera ye ng'omuntu cause tabadde na bookings ziri awo. Bw'aba afunye baba akoledde kamiliyoni bookings za kamiliyoni zonna nga yazikoze. I'm quite sure afunayo kafunyeyo akasente bamuwe ka transport bamuwayo amafuta ate n'ekirala okudda mu bantu. King Michael abadde tali mu bantu. Kati Abannayuganda kale tuli banakuwavu naye tuli basirusiru nti kati toyinza kuba King Michael bucupa olw'ensonga bakitegedde ekyaddala omusajja mulwadde. Kitegeeza omutegesi oba kamiliyoni tagaanye kujja kuyimbira musajja muki mulwadde ffenna twamulabye nga mulwadde. Kati omutegesi waba akubyewo ekiraka n'aleeta King Michael. Nze ndowooza abantu abalina kukya appreciatinga kulw'ensonga King Michael tabadde na bookings ziri awo kino kyamukoledde badadaadala naye ate naye yataddemu wabudde bwe kuba agenda kuyimbira amafuta. Kwoli ajja kugamba kamiliyoni namuwasendeze zaggwayo ezitaggwayo. King Michael akyalina byayimba eno lido yiyo maama era tunaabeera ku olwo oluyimba lwe yayimba emyaka 25 y'amabega. Kati kankubuuza ababadde musebata yabadde na luyimba kyolupi olaba omulangira Suna yayimba obuyimba bwawo ematike yayimba akakali yakuzimire bulayi nyumba kalina njitegekokele ya mama erinnya lyo. Olaba omusajja yamugambye tolina byoyimba wacha genda oli ekyamugambisa yamusabiriza namukola yamugambye tomanyi tolina byoyimba musirikale like field ye neyono byawukana tabitegeera. Singa omuyimbi yagambye Suna biki Suna tomanyi okuyimba kyandadde kyanjawulo naye ne yamugambye tabitegeera. You understand? Kachitegeeza ekyo tekirumanya olw'ensonga yabimugambye tabitegeera. Ate naye mwennyini nnyini akibulya nti obuyimba bwa Suna bunyuma lwakuba yabadde amusabiriza omuntu oba musaza n'obikoowa ne bikutama. Anti omanyi waliwo omuntu ajja ewuwo ng'ayagala oba kweyazika mmotoka n'asooka nakuba ekiboozi kati n'omanya gy'alaga nti ono bw'aba aligenda kunsaba emmotoka yange asooka kunkuba kiboozi kanootuka nawe n'omulaga nti ekyo kiboozi tekikyanyumira. You understand? Yes. Naye ng'ekiboozi mu butuufu kinyuma naye olw'okuba toyagala muwa mmotoka nawe kati n'oteekawo embeera bwe kyabadde naye nga Suna ffenna tukimanyi muyimbi wa kabi. Actually yandibadde akolerawo ne kamiliyoni naye naye tukipise nnyo jakyabya kirekeraawo maama. Omulangira Suna ne King Michael ani gwe akusingira okuyimba? Suna alina ennyimba nnyingi ennungi okusingeza King Michael. Suna zina nakudata whatever babayita bati abalesa oluyimba Ready and Weasel nakudata Suna wandikola oluyimba producer waro lido wo wa King Michael nga yakuba naye okusinzira gwe kangoya akateteyi ka Suna nyambalira akateteyi naye nze ndaba bonna bali mu ssali erimu bonna bali mu kiti kimu. Nedda lwakuba Suna omulangira Suna ne King Michael nedda Bannayuganda twagaana okukkiriza Suna naye nga talenti ya Suna nene nnyo. Bannayuganda twagaanaamu embracinga naye nga talenti ye nene nnyo. Suna is a very good artist. Talented one. King Michael
olaba nti yabadde choice nnungi okurepresentinga oba okukiikirira Jose Chameleone? Bino tebyabaddeko bya choice byaki kulwensonga kubanga tutunuulira sigamba nti gwolese ajja yajja tutunuulira abantu because omuntu bajja okusasula tiketi ku mulyango aba alina ensonga lwaki azze okusasula tiketi eyo baba nga azze okusasula Chameleone abaka miliyoni kati obona okuleeta omuntu at least ajja mu kiti ekyo alindowooza omuntu ajja mu kiti ekyo yalibadde King Sarah kuba King Sarah ali busy kuba King Sarah bamugoba mu ddwaliro naye n'anyiiga osanga yalibadde omu kubayimba King Sarah ne batani mugobe mu ddwaliro kati King Sarah gwe yamusasula okujja okuyimba ewo ate nga akugambye agenda kuyimbira Chameleone ennaku ze zimu gwe akugambye obenga amusasula Paris yali fikisinze ate nga amusasula Paris nga agenda kuyimbira acidic vocals yadde shows mwenda kuno kulwa boxing bye batta shows mwenda ezo nga ziriwa yabaddeko yewala yabadde ye Masaka ku Sand Beach na Bugabo naye nga zabadde Lido Beach simanya ezo zikola kwa zadde zeiranye bomaliriza n'ogamba kati nkuba lumu ngenze Masaka naye kati omusajja tugambe yabadde nga Chameleone bamboke nga ku Maria Fulo Masaka ngate King Sarah bamboke nga Jinja gola bikwatagana n'ekirala olaba ono yavuddeyo King Michael ye yagamba ngenda kuyimba Shozani so si mutegesi ye yagamba kati tegeeza tuba tufunye mukisa omuntu n'avaayo n'agamba ngenda kuziyimba kyamukoledde King Michael kyamukoledde kitya sawa ya leero King Michael twandiba tetumwogerako tuli kumwogerako you understand kitegeeza amawulire akomyewo mu mawulire naye mwenye nnyo okuyimbirako ne ku bantu fan base ya Chameleone ogimanyi ejja kukkiriza egamba omusajja waffe otuyiddewo omubiri kulw'omusajja waffe gwe ovuddeyo kikola kitegeeza abadde tayagala King Michael addamu n'agamba waayo kasajja ako katubeererawo kitegeeza n'okufunayo ne kasente kuba n'amafuta naye yagafunye ng'olowooza abadde ne bookings meka era wakyogedde ddala ntatanayo kantu konna kiba kyamukoledde tutambulira awo polampola baba yavuddeyo tuwa ekyobwere naye omusajja yayimba lido okubanga Christmas etuka nga talinayo booking ate ekyo nakyo kiba kirala mu azibaayo kwezezo mu babaala yawaffe tuba booking eyo ewaffe kati woba bookinze King Michael mu bbala omuwa sente ataano ku Christmas ate bwebanga si Christmas bia ayitawo nemuwa ecupa ya bia semu naye kati kagamba omanyi ntuno mayanja King Michael obulamu bwatereera King Michael ekisooka sente yazifuna 17 kati King Michael baba ayimba nalaba alaaja naawo mbu bamugoba takyalina ekikulu naye yajjayo kuba batainvestinga naye tatukoya naye kati King Michael waliwo abantu abayimbi abatuuka nga bayimba kunyumirwa si kugyamu ssente nga yimba kunyumirwa najjaawo n'abeerako mu bantu nayimbayimbamu kunyumirwa sente azirina King Michael sente azirina kale twagala kumaliriza show naye kana kaza akazungu akazze wano soma butabo kati taswa kasomera waka katawo abazungu baagala nnyo environment bwe ziti tano sebuka wala katonda awokulaba obuwala obuto obuzungu kakola ki okwetunda nti kalungi kakolera besomya obutabo ono gaya jja yenna nnyini bako ne simulaba mukwogera luzungu oyo buloka wamataka buloka mama eri mu sawuna gye ngenda buloka ye tayagalayo ku muzungu ono buloka azze kutetenkanya bibye tomala n'ekipa kya nayiro kati akazungu ako bwenkakwana kaako mayanja agenda wetetenkanya naye katukula ate omuzungu alina kutukula maama tusambi tuto tulo nkatandika ntya hi I'm called Geoffrey buloko mwede wampitidde mu kamera gambye mumanyi mulaba musawuna ebijja enkolera naye nange kere situdde naye kazungu kamaanyi kati kamerika kangereza gwosinga okubawo Irish ndowooza olidde bulo
Nakoze abantu bamanyi. Bagana muguza mwenda muguza ki? Motoka aba. Nze sisala bigambo. Abantu bamanyi. Eyo kimanyi nanonya dda omuzungu. Wuuyo ofunye. Kyewayagaliza embazi kibuyaga as fallen for you. Lawanne ebirowoozo n'ebikututte. You white girl. White girl akutute. Tuyene white girl. White girl. Karo kimanyi kati wano ndi mu kuba birowoozo ndaba nga ndi mu America. What you said mu America? Kati ndi mu America natusedda nga ndi nako tuva ku nnyonyi British Airways. Abanga ka Irish. Ka Irish. Bedabanga. Aba Irish be Bangereza. Bebaki. Bali awo nabo. Bali kompe nabo bali mu Europe. Besomya. Abafirika twagala kusoma. Era boina twagala okunkweka mayanja. Kiteke muwandika. Olaba tugenda mu bank signinzi wansero gye bakwera sente. Naye kati ono asoma tutena obudajja asome tebalina byakukola. Tubeera mu hasongo tudda mu kusoma butabo. Nokimanyi kati ndi mu America. What you said? Visa ogifunye yiri. Nabo bukejita enviro bazikutte biki? Ketega. Oba kanetega. Kakweteze. Geoffrey mama kakweteze. Ate kanenge gye katudde ne katunula eno ndaba ke katunula. Ate ne katunula ina gye tuli. Kayaye. Bamuno bwa kibuli. Atozo kampitirira nonjogera ebigambo nogamba. Bakagamba. Basoka kumpa kibuloka. Is my brother. Yeah, is my brother. My brother wants you. Chibuloka chesoko ku. My brother Zeya. My brother Geoffrey wants you. Yeah, his brother to Galanga Sudan, you know. Mamuri ya fedda ongeza ku mugezi. A family from Galanga. Yefuna sente okuva mu UN. Family ya Family ya Galanga gye bawa sente obasiri aba UN. Mama. Katuve wano. Tubagaliza akaseera akalungi embozi mu UG. Happy New Year. Nze Geoffrey Manja aka Mr. Wagwan mbadde ne Claire. Happy New Year. Happy New Year. Tubagaliza omwaka omujja ogw'essanyu. Ogw'emirembe. Mukole nga mufuna. Yes. Mubeere bulungi. Mweraba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Mukulubagga.